Ochalaba okwanjula n'embaga. Ngali mutulaba wano ku Delta TV tukole tuze waneno ekigo ku kikuba ekigenda kukomera ly'ekigo naye ekiri wano tuli mukulaba multi-billion wedding era nga ekiri wano buli mugagga buli mukungu buli mwami wa Ssaabasajja Kabaka n'ab'ekitiibwa by'enjawulo bali wano abagole baffe bakatuuka batambulidde mu zi Range Rover era nga ekisoose okubaaniriza be bazinyi b'amazina agaffe ag'ekinnansi tubadde tukyali awo ne bandi ate nayo nejja eyo bandi okugipangisa gisitula obusituzi sente buwanana abantu bali wano decoration mulungi abantu basanyufu keki bwogitunulirako okomya amaaso bwe tuyingira nifuna decoration ate nakyo kika nolwekyo byonna ogenda kubeera ng'obiraba waneno ku Delta TV tovaawo nkwagala nnyo mukwano anti owulira dayiwo His Excellency the Master Dr. Jirimira Kuchimika Gambasada, Tatageni, Tanzania, Kutoka Gambasada, Ikama Tokorashi, Ariazana. Abagora basohoka batutse tubakurire ko mu ngaro. Abagora basohoka batutse. The page boys and the flag girls together for maids and the groomsmen. Band, you're about to stop. But I'm invited. Okirize tualirize omwami n'omukyala basembatya bamulabe sembatya
tuje ku ambassador. Junior Godfrey. Olw'embaga ya Paulo n'emmire Ssembatya Mulundanume alonze ennume. Mukama Katonda waffe oli mwenkanya. Tukwebaza olw'okubeera omwenkanya, tukwebaza olw'okutwagala, tukwebaza olw'engeri yonna gy'otulagamu nti gwe olina ekisumuluzo ekikula ebyenkomeredde. Mukama Katonda kitaffe omwagalwa era ow'ekisa, omukisa guno omukolo guno Mukama guyiweeko omukisa gwo omwawufu. Abagole bano Paulo n'emmire obawe okwongera okubeera awamu mu ddembe mu ssanyu era mu kujaganya. Mukama nga gwe batendereza era gwe basaamu ekitiibwa kubanga oli munene, oli wa kitiibwa, oli wa buyinza olwa byonna by'okoze okutuuka ne leero. Mukama Katonda kitaffe omukolo gwaffe guno gye guvudde, gye gutambulidde ne gye gunaakoma Mukama oguwa omukisa era n'abagole baffe bano ow'omukisa. Bye tunaalya ne bye tunaanywa, essanyu eritunaaberamu byonna biwa omukisa. Twagala okwekwata Maama Mariya oyo yazaala nnyene mikisa Mukama waffe Yesu Kristo abeere nga awanirira asabira.
Netubala okuva ku 10 paka ku 0 10 nga basemba temugamba nti Pawulo waffe omubwati abakiri nga namugamba mmire waffe 10 mwenda Pawulo tulina abantu ndozowuli ndaba n'abakoba yakulembedde abagire mwenda Pawulo ndozowuli temuliyo omusajja munaana musanvu Pawulo Mulundanume zambereke oswadde nnyo ababo tebaliyo afande abuuza temuliyo okituba kagamba musajja mumulekeredde 6 sembateka simuulira 5 4 afande tubakole tutya 3 2 1 0 Chakala nnyo okubeera woli n'obeera omutima kubeeyo kyoli mpagadde nga munoonya sirina nsanyusa ng'ono mwana atoba amunyikaavu buli kiseera n'omutima tegweyagala naye okuva we namufuna yansula ku mwoyo
njagala nnyo okubeerawo n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli njagala nnyo okubeerawo n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli atoba yeah. Thank you.